Muganda wange anyumisa okusinga bba wange gwe nafumbirwa. Muganda wange anyumisa okusinga bba wange gwe nafumbirwa. Muganda wange ono maama y'omu era taata y'omu. Twakulira mu maka ge gamu era nga twemanyi bulungi nti tuli ba Luganda. Naye bwe nali mpeza emyaka 16, muganda wange ono yava mu kisenge kye najja mu kisenge kyange ekiro wamma n'ankozesa era ku olwo nali nsuze nga siri mu ngoye era nze bwe mba neebaka nsula bwereere. Kale muganda wange ono bwe yava mu kisenge kye najja mu kisenge kyange teyasinkana buzibu bwonna. Nalinga aloota wawula okuwudda engulu obulungi nga kituufu muganda wange ono ali mu kunkozesa. Wabula yansaba era nankuutira nanneegayirira obutabuulira muntu yenna. Nange saasobola kubuulira muntu yenna olw'ensonga nti natya kubanga muganda wange ono maama ne taata y'omu. Wabula nafuba nnyo okumukuutira ekintu kino kikomaawo. Edimizaya kyagenda mu maaso era eyo ye yali entandikwa ey'okubeera nga twegatta buli lwe twalinga twagalidde bazadde baffe nga tebaliiwo. Muganda wange ono yafuna obujja nga tayagalira ddala mbeereko muntu yenna gwe njogera naye kasita abanga mulenzi. Era ne ku ssomero twali tusomera mu ssomero lyerimu nga nze ndi mu siniya ya 2 nga ye ali mu siniya ya 4, naye nga tanzikiriza kwogera na muntu yenna nga mulenzi. Kaakati ekyaleetera abaana bonna ku ssomero n'abasomesa okulowooza nti nno muganda wange nti anjagala nnyo. Kozzi ekigendererwa kyali kyakunzijjako bavubuka bali baleme kunkwana. Emisomo bwe gyagenda mu maaso ne tugenda ku yunivasite ffenna era twagendanga mu maaso n'okweyagala. Ekyandeetera n'ekirowoozo eky'okugenda mu family planning ne bankuba empiso nneme kufuna lubuto. Bwe nali mu mwaka gwange ogusembayo nfune diguli yange bazadde bange banteeka mu hositeero era muganda wange ono yajjanga nnyo mu hositeero era nga mikwano gyange gitenda muganda wange ono okunjagala ne bazadde baffe era bo bamanyi nti muganda wange ono anjagala nnyo. Tebamanyi nti nno wabula twegatta mu luzungu kye bayita faakingi. Kaakati nga malirizza emisomo gyange nafuna omusajja ne nfumbirwa era ne muganda wange ono yafuna omukyala naye n'awasa. Naye ekintu ekyewuunyisa nti muganda wange ono agira n'afuna ebiseera n'alemerako era n'ensikirizibwa okuva ewa bba wange ne tubeerako mu kifo kye tugenzeemu wamma ne twesanyusaamu era ne twegatta oba kiyite faakingi. Naye ng'ate ekyamazima Edi simanyi kiki ekindi mu mutima kuba buli lwe mbeera ne muganda wange ono mpulira neeyabya mbeera free kwegamba nnyumirwa nnyo okusinga lwe mbeera ne bba wange oli bwe nafumbirwa. Bba wange muzaddemu abaana kati 2 era ne muganda wange ono alina abaana mu mukyala we gwe yawasa alina abaana 3. Naye ekintu kino Edimizaya tukikolere ki? Ngezezzaako nnyo okubuulira muganda wange nti kati tukuze ebintu ebyo ebyekito tubiveemu. Muganda wange aŋŋamba mbu tasobola kundeka nti ye bw'abeera nga ali nange nga tuli mu kikolwa anyumirwa nnyo okusinga bw'abeera ng'ali n'omukazi omulala yenna. Ekintu ekyo kintudde ku bwongo okumala akaseera naye bannange nkoze ntya? Ntya okubuulira omuntu wange yenna, ntya okubuulira mukwano gwange yenna. N'asanyuka nnyo nga bannayuganda bannange bannyambye olw'ekizibu kino. Bwe waba nga waliyo eddagala eriyinza okunnyamba okuva ku kintu kino namuwa essimu yange omukyalo ono n'ankubira era recordings zonna nzirina. Naye siyinza kuteekako recordings ku mpewo olw'ensonga emu. Akola e Uganda omulimu gwa bbeeyi, ali mu kifo kya bbeeyi, akolera kampuni ya bbeeyi. N'ono omusajja brother we akola omulimu gwa bbeeyi, akolera mu kampuni ya bbeeyi. Kaakati nga bwe nteekako eddoboozi lye ku mpewo nja kuba ndeeseewo entalo mu famire zaabwe ate nga nze Edimizaya bampita mugatta.
saagala muntu kwawukana na munne. Bino bye bigambo bya Eddie Mezaya. Omukyalo ono ne brother we tebalina kirwadde era tebabaloga, wabula beetaaga ekintu kimu kye bayita counseling. Nziramu abantu bano ababiri abakola ekintu kino eky'obuswavu si baloge era tebaliiko ddagala, tebaliiko mmindi, wabula beetaaga ekintu kimu, counseling. Kati omukyalo ono kyagamba mbuno bwe yeebaka ne brother we anyumirwa nnyo okusinga bbaawe bwe yafumbirwa. Kituufu. Era ne brother we agamba anyumirwa nnyo nga yeebase ne sister we okusinga abakyala abalala yeebase nabo. Naye mutuufu. Naye ekintu ekireeta ekyo okubeera nti nno one balina bondi ebagatta nga brother nga sister. Kwegamba balina ako akali nakyo nti beeyagala nti bafamire emu, sister brother. Tujjemu biri ebyokwegatta nti bwe babeera nti balina akantu ako muganda wange babeera bemanyi nti no bafamire emu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, engeri gye baakuuma ekyama kino nga beegasse emirundi egiwera okuviira ddala mu myaka emito paka kaakati beerinamu trust nti basobola okukuuma ebyama, buli muntu asobola okukuuma ebyama bya munne. Ekyo nakyo ne kibaleetera interest kwegamba eri each other. Ekintu ekirala kiri ekintu kimu nti beetandika nga bato, kubanga omukyalo ono yatunnyonnyodde era bwe nali njogera naye yaŋŋamba nti brother we yamuggyako embuzi ye. Kati olw'okuba beetandika nga bato ne bagattako ekyokubeera nti baaluganda, ne bagattako ekyokubeera nti nno buli muntu akuumye ekyama okumala ebbanga eddene, omukwano ne gubeera muzito. Kati beetaagisa counseling ey'abantu abali professional, ey'abantu abalina ekitone, nga ye Katonda yamutonda ng'aliwo okugatta bantu. Njagala mbabuulire bannayuganda mwenna gye muli, mmanyi amazima gakaawa era mmanyi abantu tebaagala kwogera mazima. Abantu bangi nnyo batambulira mu bulimba, naye abakyala bonna abasinga obungi ku bakyala 100, abakyala 95 oba abawala 95 abaakula ne bannyinaabwe, abaakula n'abantu baabwe waka beegatta nabo. Nziramu nti abakyala ku 100, 95 beegatta ne baganda baabwe, beegatta n'abantu be balinako eŋŋanda. Ebikomere ebyo bye mulaba ebyo, abaana abo nga bwe babeera mu bikomere ebyo beegatta nga maama y'omu, taata y'omu, simanyi gundi abeera gundi kojja wange, ebintuntu bwe bityo kasita babeera nga bali wamu. Naye abasinga obungi Mukama Katonda abayamba nti bwe bakula ne babivaako ebyokubeera nga beegatta. Naye nkukakasa amazima gali nti abakyala mmanyi muli eyo muwuliriza era mugoberera Eddie Mezaya. Gwe kennyini awuliriza nawe oyinza okubeera ng'okimanyi nti muganda wo yakwebakako oba weegatta oba you had sex with your own blood brother. Naye bwe mwakula ne mukivaako mmanyi tosobola kwejjayo olw'okuba kirimu okuswala. Naye ng'ekituufu kiri nti weegatta ne muganda wo oba baasoma oba tebaasoma. Ku bakyala 195 beegatta ne bannyinaabo kasita babanga baakulira wamu. Ng'omukyalo ono bw'anyumiza sitole y'engeri gye byatandikamu era n'abalala bonna bwe bintu bye bitandika. Kyova olaba nga oba families ezirimu sense etegeerera ddala ekika ekya waggulu, abaana abalenzi kasita bakulaakulamu nga babajja mu nnyumba ennene nga babateeka ku boys quarters. Kwegamba nga abaana abala bo basigala mu nnyumba ennene nti bwe babeera nga beebase, bwe baggalawo omulundi gumu babeera baggaddewo. Ekyo kibeera kyakwewala bikemo, nkubuulira amazima. Era abantu bangi nnyo bannayuganda muli eyo mugenda kuwulira ekintu kino nga firimu naye nga go ge mazima. Gwe awuliriza amazima oteekwa okubeera nga ogamanyi, oba wali weebaseeko ne brother wo, oba wali weebaseeko ne kazini wo, oba wali weebaseeko ne wooluganda wo, naye nga kati wabivaamu. Amazima gwogamanyi, mutima gwo gwe gumanyi. Ng'omuntu bw'ayinza okubeera ng'akoze ekikolobero ne bamutwala mu kkooti, kkooti n'emwejjeereza, naye ng'omutima gwe gumanyi
nti ekituufu kiri nti kkooti entadde naye nakola ekikolobero. Kyengezaako okubategeeza kiri kimu nti abantu bangi nnyo abaana abawala abakyala abali eyo bayita mu bizibu bwe biti era abooluganda babakozesa, naye Mukama Katonda n'abayamba bwe bakula ne bakita. Ne waliwo looko gyekwatira kati nga bano ne bakitwalira ddala mu maaso. Oba kitegeera kyentegeeza mu kyo nti abantu bangi nnyo abakola ebikolobero by'ekika bwe kiti ate bisinga kubeera mu maka gaabo abasomye, kubanga amaka g'abantu abatasomye babeera abaana baabwe bababuulirira nnyo, bakuliramu nnyo morals, naye amaka g'abantu bano abasomye abalina ku ssente temubeeramu moral, temubeeramu mpisa. Nkubuulira amazima, morals zibeerera ddala very low. Naye bali abatasomye akula bamubuuliridde nti bw'oyagala muganda wo kino kijja kutuukako, bw'okola kino kijja kutuukako, omwana n'akula ng'ekyakimanyi. Naye bano abasomye bamugamba kino nga scientifically akubaganyamu ng'agamba tekisoboka. Ebyo bye byange edimizaya agataliiko ssino, naye bano beetaaga kimu counseling ate ng'ali professional. Oba okitegeera okuva mu bantu nga ba Eddie Mezzaya.